ebigambo byamaze dde okubeera nga byononekera General Museveni oba mwami Museveni taata muhozi tebahabulwa wali mu State House watudde mukwano gwange mpuliriza ebigambo bizenga si birunzi onako olwaleero kubanga ffenna tukimanyi nti omukyalo ono gwe yalonda amanyiddwa nga Betty Namisango Kamya yali mukyala nga ali ku side ya opposition naye nga bw'omanyi nti mwami Museveni ebiseera ebisinga opposition abeera yaziyingira dda n'azisensera wadde mu abantu mulaba balabe naye ebiseera ebimu babeera bakolagana naye obudde obw'ekiro naye ng'emisana balaga nti tebakolagana naye kati mu mbeera eno eyatakulekera tomulekera mukwano gwange mpuliriza ebigambo biviriddeyo ng'ate bikaawa nga bikambagga ng'omususa naffe bwe tubifunye ne ngamba kambe kutuuseeko obitegeere omukyalo ono njagala ojjukire nakolera akatambi wano ku EKTV omwaka ndooza guno gwe nnyinnyini nga gutandika yavaayo n'ataakaka era n'abeera ng'akakaako yakatira mwami Museveni ku ssabo bennyininyini banne abali mu gavumenti kakati ebigambo bino omukyalo ono byayogera byamuzaalira ebitukula maka ebyazaalira ku nsiko era okuva olwo enkolagana ye ne mwami Museveni n'ebeera nga ekendedde ddala ddala n'ebeera nga ya lusuluuju oba nga ntono ddala kati mu mbeera eno omukyalo ono njagala ojjukire Betty Kamya ye IGG owa gavumenti oba ye kalabalaba wa gavumenti ono yalondoola abantu abo babakukusa ssente abalidde enguzi ofiisi ki etakola bulungi kakati ono ye IGG ye kaliisoliiso owa gavumenti oba Inspector General of Government kakati mu mbeera eno omukyalo ono yavaayo n'awandula ebigambo ebitaasanyusa mukama we mwami Museveni kakati ebigambo bino bimuviiddeko obuzibu njagala ojjukire omukyalo ono yagamba nti mu Uganda bannayuganda bwe mutaasituke wulira bannayuganda nga mmwe bwe mutaasituke kubeera nga mwerwanako tewali agenda kubeera nga abalwanirira tewali agenda kubeera nga abayamba kyekiri kyenkugambye nti mu gavumenti mwennyininyini mulimu abantu abali mu gavumenti naye nga balaba ebigenda mu maaso naye olw'okuba nga babawa ssente n'okubeera nga bafuna omusaala n'okubeera nga bali mu mbeera nnungi ebintu bimu ne babisirikira ne babeera nga tebabyogera wabula abamu abalumirwa ennyo eggwanga waliwo ebibasimattuka ne babyogera ate ogenda okakana nga tebakyabizaayo kati omukyalo ono yavaayo n'agamba nti obuli bw'enguzi mu Uganda obukudde ejjembe bannayuganda bwe mutaasitukiremu nga mmwe teri agenda kubeera nga abayamba mmwe ekyokubeera nga mulina enguudo mbi bo tezigenda bakosa nga abakungu kubanga bavuga emmotoka nnene zi V8 tebawulira binnya wabula mwe abavuga buwishi mwe muwulira ebinnya era mwe mugenda okubeera nga munnange oluguudo olwo lubakosa naga nti mwe bwe munaalwala ne mugenda emulago nga tewali ddagala mwe mugenda okufa wabula bo nga bo mwami Museveni yabakolera dda enteekateeka alwala bamutwala Nairobi alwala bamutwala Germany alwala agenda mu Amerika alwala bamutwala Bungereza kubanga omusimbi weeguli ogw'abano abakola mu gavumenti alwala yakolebwako nga gavumenti bwe beeyagadde munnange tebabajjanjabira wano kati omukyalo ono n'avaayo n'agamba nti omuntu ali enguzi omuntu asibye enguzi mu Uganda mwenna mumumanyi wulira yagamba nti mumumanyi mumutegeera bulungi nnyo bwe mutamwekolereko temugenda kubeera nga muwona ekizibu kino kakati mu mbeera eno mukwano gwange mpuliriza ebigambo olunaku olwaliro bikedde ng'ate byanjawulo nnyo ono General Museveni amuwandiikidde omukuku gw'ebbaluwa omuzito nno ddala amuwandiikidde ebbaluwa emulabudde obutaddamu yadde okwetantala yadde okubeera nga yeesimba yadde okugezaako okukola bino byabadde atandise okubeera nga akola njagala nkubulira ebigambo bino mukwano gwange mpuliriza ogenda kubeera nga weewuunya omusajja ono tayagala kubeera nga munnange bamukwata ku luwonzi tayagala kubeera nga bamukoonako kati mukyalo ono abadde amaze okubeera nga afungiza peti n'asalawo n'amira ng'enkoko emira ensanafu n'amira omwoyo n'agamba nti buli mukungu wa gavumenti yenna wulira buli mukungu wa gavumenti yenna buli wa magye yenna ebigambo bizze si birungi naye nga sinaba kubeera nga nkutwalawo kaawo jjukira tambala ne Haji Miti omusomi weddwa gwe wenna ayina ekizibu kyonna ekikutawanya kubira Haji Miti essimu oba mweze message ku WhatsApp ajja kubeera nga akuyamba ayagala okusiba dreads enamba eri mu green naawe togyerabira gikooneko kakati nga sinaba kubeera nga nkutwala mu kinyusi kya vidiyo eno kyennyininyini kye twolekedde olunaku olwaleero olaba abantu bano bwe baawukanye ng'abeebigo era simanyi nti bano banaamalako omukyalo ono essaawa yonna ebibye si birungi kansooke nkujjukize ku mugenzi Muhammad Kirumira ebigambo bino byayogera oba oliawo byanyiiza abakulu nga tanaba kubeera ng'afa ayina ebigambo byayogera ebigambo bino byanyiiza abakulu okusinziira ku ggwe kati bwe tuva mu bigambo bino eby'omugenzi Muhammad Kirumira nze ngenda kubeera nga nkusumululira olabe Betty Kamya embeera
bwetabuse ne mwami Museveni n'atuuka okumuwandikira omukuku gw'ebbaluwa oguli ogwenkanankananga olupapula lw'amawulire mukwano gwange ampuliza nze Eke Master nkusaba n'obwombi video eno sooka ogiwe ekigalo esobole okubeera ng'efuna mileage buli munnayuganda agirabe ate ompya nkusaba subscribinga ku mukutu gwaffe okunene kade tutambule ffenna mu mwaka waffe ataggwa malojja epalamenti ng'eri Bobi Wine ng'erimu n'ekirumira abantu batajja goloza bayivetya tutwala parliament erekana ya fujjo twagala eteesa parliament erina okubaamu okuba effujjo ebbugumu ogira mu kibiina ki njijanga nze independent nateekawo resistance nateekawo muziziko lwa nsonga singa poliisi yali yagala envuna n'emisango egirina value bandifunye emisango gyenzizizza ku rank eno ya ASP ng'era ne mu office ya DPC fresh charges kubanga egyo gye banteekako gyali gyaba defeatinga dda nze nnyina ebbaluwa ewaka ya suspension gyeno Kayihura gye yampa mu 2014 ate nnyina ne transfer IGP ze yakola nga ntwala mu training nga ntwala ebwera yasayininga mwennyini nebira ninva ebwera yasayininga mwennyini aye ne suspension zange era zisayininze ate ne kunchaginga mu court era yakusayininga lwaki teyanchaginga lumu luli nga nziziza emisango egyo nga bwe gigambibwa n'empeebwa ekibonerezo n'entandika layini mpya mwoyo gwa ggwanga Muhammad Kirumira njagala okwemwa akafaananyi ono yali amaze okubeera ng'alangirira n'agamba nti 2021 yali agenda kubeera ng'ajja kubaka bwa paaliyamenti njagala okubemwa akafaananyi omusajja oyo singa tebaamutta singa teyattibwa n'ayingira ebyobufuzi ne yeegattako pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu olowooza Uganda essaawa zino yandibadde efaanana etya mukwano gwange ampuliriza musajja baamwanguyira baamanya nti amaanyi gayinza okusukka kati ebyo katubiveeko kubanga ne bwe tunaakaaba Mukama Katonda yatumuggyako tetukyalina kye tuzza katuwulire ebigambo nsumuludde omukyalo ono amanyiddwa nga Kamya nkugambye nti ye IGG oba kaliisoliiso wa gavumenti oba kalabaalaba owa gavumenti eri abo bankukusa ssente basikola bulungi mirimu gyange ono yalina okubeera nga abakwasaganya kati wulira Uganda ku nsi 18 nkugirayo ku kalikodi katono nnyo ku nsi 18 zikyasinza obukenuzi Uganda ekwata kya 12 Uganda ya 12 ku nsi 18 zikyasinza obukenuzi wulira eyo Uganda oba okulya enguzi wulira kati Kamya ono ku bigambo byenkunyonyodde ebisoose nga bwe yavaayo n'agamba nti enguzi bannayuganda bwe mutasitukiremu wamu kubeera nga mugirwanyisa tewali agenda kubeera nga abalwanirira abagirewo enguzi eyo era n'akakasa naga nti omuntu ali enguzi oba agikulira okugirya mumumanyi teyamwogera linnya naye yagamba mumumanyi bwe mutaamugyeewo tebigenda kubeera nga biggwa kati wulira ono avuddeyo n'akakasa ensi n'agamba nti buli mwaka Uganda efiirwa trillioni 10 mu nguzi trillioni emu erimu biliyoni 10 naye buli mwaka Uganda efiirwa trillioni 10 okusinziira ku ofiisi ye kyalabako naye jjukira nti wali ebyo byatasobola kubeera nga amanya byatasobola kubeera nga ategera kati ono avuddeyo mukwano gwange ampuliriza yavaayo gye buvuddeko n'agamba nti ayagala buli mukungu wa gavumenti yenna alage ebyobugagga bye era anoonyerezebweko kakati mwami Museveni yavaayo mu bwangu nnyo n'amugaa nti nedda abantu bano bwe baba nga balidde ssente oba nga bakukusiza ssente kasita bakola investments mu Uganda kasita ssente zino bwe bazibba oba bazikukusa oba baziwuutanya ebyobugagga bye bazikolamu babiteeka mu Uganda bonaabanoonyerezaako bajja kutandika okukweka ebyobugagga byabwe babitwale mu mawanga ga Bulaaya babitwale ebweru wa Uganda eberenga efiirwa ssente abantu abo tobakwatako tobanoonyerezaako tobagamba kulaga byabugagga byabwe kubanga babireka mu Uganda baleke naye nga njagala omanye nti mukwano gwange mu nsi ezaakuledda amawanga agakuledda abantu buli omu alaga ebyobugagga bye okusinziira ku musaala gw'ofuna nti gundi afuna miliyoni 5 omwezi nti ate omwaka kugenza okuggwako ng'ebyobugagga by'olina biri mu buwumbi 5 nga bakubuuza ssente endala wazijjawa kakati ekyo mwami Museveni yamugamba kiveeko tokikoonaku kasita abantu bano ssente zino wulira kasita baziriira mu Uganda era investment bagikola mu Uganda ekyo kyakomaawo bwe kityo kati mukwano gwange ampuliza omukyalo ono agamba nti mu myaka 2022 ne 2023
3 ono agezezzaako okubeera nga anoonyereza ku buli bw'enguzi mu Uganda naye akakasa nti twiriyoni ono akizuule nga biliyoni 38 ze zaagendera mu buli bw'enguzi mu myaka 2 biliyoni 38 ze zaagendera mu buli bw'enguzi naye ono akugambye nti ye nga ye kyekitone nnyo kyasobodde okubeera nga azuula yakazuula biliyoni 38 nga zaagendera mu buli bw'enguzi kyokka ate natasobola kubeera nga azikomyawo wabula azudde buzuzi naga zino zaabula ogenda ogattagattamu biliyoni 38 azudde nga zaagenda mu nguzi wabula zasobodde okubeera nga akomyawo ng'omuntu ezo sijja nazoogera kubanga ntono ddala okusinziira ku ezo ezaabulankanyizibwa zakakasizza kakati ono bwabadde buli butyo n'avaayo n'akola ekiwandiiko n'agamba nti ayagala buli w'amagye yenna wulira ebigambo bino ayagala buli w'amagye yenna alage ebyobugagga bye alage obugagga bwe buli w'amagye yenna waali alage obugagga bwe kakati wano embeera weetabukidde embwa n'emeketa emmwanyi mu bwangu obw'ekyalo nga tanaba nakubeera nga akimalayo mwami Museveni amwandikidde omukuku gw'ebbaluwa omukambwe ennyo era omuzito n'amugamba nti totawaana kunoonyereza ku basirikale totawaana kubagamba kulaga bya bugagga byabwe bano ebyobugagga byabwe tugenda kubeera nga tuteekawo omukutu oba poto oba ccano mwe tugenda okubeera nga tubanoonyererezaako tetugenda kubeera nga tubanoonyerezaako nga tuyita mu ofiisi yo ekyo tekijja kusoboka kijja kuleetawo obutali butebenkevu mu Uganda kijja kuleetawo obutali butebenkevu mu Uganda ng'abantu bano banoonyerezeddwako nga bayita mu ofiisi yo n'olw'ensonga eyo ebyo tobiyingiramu bireke abantu bano ngenda kuteekawo poto oba enkola endala ng'ekozesebwa ekuyita mu sseemwayi ofiisi egenda okubanoonyerezaako egenda kubeera mu sseemwayi nga yebanoonyerezaako ebyobugagga byabwe na butya bwe baabifuna kati njagala owulire mukwano gwange ampuliza wano wali akasambattuko wano wali akanyamberege abamu ku basseemwayi bakulu era babedde nnyo mu magye gaffe oba mu ggwanga Uganda be babedde be bamu ku banene bajeneraali bameeja basaajenti balefutinanti bonna bali omwo mu sseemwayi mu kitongole ekyo ekyabakulu ekyo mukwano gwange ampuliza kaakati bano bw'ogamba nti okubanoonyerezaako oba okulaga ebyobugagga byabwe bagenda kuyita mu sseemwayi ate nga bo bennyini be balina okulaga ebyobugagga byabwe oba okunoonyerezebwako ampuliriza olowooza kino kinaavaayo nga kyerufu kiringa gamba muntu nti weewa ebibuuzo bw'omala okwewa ebibuuzo ate weemaakinge waliwo ayinza okwewa ebibuuzo ebizibu waliwo ayinza okwewa examinations enzibu waliwo ayinza okwemaakinga nti wano neewadde ekibuuzo kinnemye okuddamu kisse oba nkagudde oba mbigudde kakati nno enkola eno kitegeeza nti tewali kigenda kuvaayo nga kituufu omukyalo ono Namisango Kamya yavuddeyo naga nti baakunoonyerezebwako oba balage ebyobugagga byabwe mwami Museveni n'amugamba tebajja kuyita mu ofiisi yo ofiisi egenda okubeera ng'ekola ekyo egenda kubeera ku sseemwayi kyokka ng'abo bennyini ate abali ku sseemwayi be tulina okubeera nga tunoonyerezaako era be balina okubeera nga balaga ebyobugagga byabwe kakati agenda okubakulira kitegeeza agenda kubeera wa sseemwayi agenda okubeera nga abanoonyerezaako agenda kubeera wa sseemwayi agenda okukola alipoota eva mu babedde bano ab'amagye agenda kubeera wa sseemwayi kakati ekibuuzo kye twagala kinaavaayo era ekibuuzo kyaffe mulowooza obuli bw'enguzi mu nsi Uganda bunaavaawo oba bunaakendeera oba buli ggwerawo ddala oba ddala tuyiwa nsaano ku mazzi kubanga buli kigezaako okubeera nga kiraga oba nga kikuba ebituli mu mbeera y'obukenuzi oba okulya enguzi amangu n'embiro kikomaawo kiyitaawo ne kivuvubibwa mukwano gwange ampuliza ogenda okakkana nga tekifulumye kakati omukyalo ono tekiri kye nnakugambye nti abantu bangi abamu babeera mu gavumenti naye ng'emitima gibaluma era ng'omutima gwabwe guli ku muntu wa wansi era ng'essente yaabwe engeri gye bagikwatamu oba engeri gye bakwataganamu n'emirimu gyabwe okubeera nga batula mu ofiisi zaabwe nga kibaluma naye nga balaba ebigenda mu maaso si bye byandibadde bigenda mu maaso oba oli awo ampuliriza bano ne basalawo okukozesa amaanyi gaabwe constitution gebawa oba obuyinza bwabwe president bwabawa naye ate ekikwewunyisa mwami Museveni kennyini avaayo n'abaga nti wano osussewo togendawo nti kakati wano ate tewandikozewo bwoti kolawo bwoti kwegamba ne kibanga kiraga nti ofiisi zino abantu bano abamu bazirimu naye ekyamazima bye bakoleramu si bye balina okubeera nga bakola oba oli awo ebimu bye bakoleramu bakola lwanaaga n'akola ntya bakola lwatusiigaane naye ng'oba oli awo byandibadde nga bisingako awo
bitongole ebisinga kyova olabanga tebyetengeredde mukwano gwange ampuliza n'obwombefuza ba video gimpere ekigalo mpyo subscribinge ku mukutu gwaffe tutambule ffenna mu mwaka waffe atagwa amaloja gange nze AK Master mukama katonda akunkumira atakumira mpeera. I sign out for now. Peace. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Ne ngasula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abana Adamu nkozesa nkofu ku kyoto kuno. Namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano. Ajimiti nga mwenyimidde olwaleero ngokumasira abana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku namba 07528871515.